by article. Kakati twabadde tugenda ku community stage ne tuzuula nti etteeka lyabadde lirina amaaso nga bwe twabadde tukiraba n'ekyomukisa omubi nti eyabadde akubiriza olukiiko yakyasanguzizza n'ategeeza banne mugezeeko okulaba nti mukunga abantu nga yeeraliikirira nti ababadde tebawagira principles omukulu z'ayogerako tuyinza okwetikka olunaku n'olwekyo ffe mwabaddemu aba Buganda, mwabaddemu ab'ebugisu, mwabaddemu ab'omumwankole, abaawa era twabadde bangiko twaweze 77 ku 177 abalala 15 era kyeraze lunye n'olwekyo kiri cross cutting naye oli yakitaddeko speaker yabadde n'oludda luli mwe mulabe nga Baganda bano yabadde alowooza nti Baganda kubanga yatuwadde okwogera era ne tweyasa naye nga ye kyagenderera nti bwe mumala okwogera ye wali eri alina akakolomooni kagenda obbakuba babakubireyo mukkirize mugende ku committee stage. Kakati twayimiridde okusobola okukiwakanya kwe kugenda mu division lobby okufuna numbers ezo. Naye mu kufuna numbers ezo kyeraze nti abantu tebakungiddwa kutegeera bulemu bwe tugenda kufuna singa tuba tujjeewo ekitongole kino. Abantu bakungiddwa okukuba ebirowoozo naddala ebiva muffe abalimi b'emmwanyi naddala wano mu Buganda. Yensonga lwaki olulimi lwaseeredde gamba obbi wamwenga alisanga ku mwoyo excitement yazze oli mu kutya oba mu kubeera excited nagamba mulabe nti Abaganda bano tebaweza numbers ezo okulemesa principles zino okuyita then badde teziita ababaka bangi ekyamazima babadde bassa kimu naffe naye nga balina obweraliikirivu nti omukulu w'eggwanga alina ebiragiro bye yabawa ate nga ye chairman wa party yaabwe ayinza n'okuba mu matiketi kati ebyo ne bijjamu ebyobufuzi ako ke nayise akagiiko k'omunnyo koteeka mu sefuliya y'amata gonna ne gafa kati twabategedde kati bwe kibeera nti netteeka lino lirina amaaso ekitundu ekyetaaga okunyigirizibwa libeera ffu kubanga tetukolenga mateeka nga galina amaaso galina ge baagala okunyigirizibwa okunyigiriza kyekyo kye nabagambye nti biiru esobola okugibwawo ku stage yonna ne bwe tubeera nga tubadde tugenda ku second stage we bateeredde akagiiko k'omunnyo mu mata naye kale katugambe in the unlikely event tugenze okugenda close by close naye eri self defeating n'abanyonyodde abakulu bano era njagala okukikaatiriza nti committee eya agriculture yatunuulira submissions zonna nevayo ne report era committee kyekola report eyongeze mu debate yayo tusobola okwamendinga report eyo tugattamu ebintu ebirala observations endala oba okuzinokolawo ne zivaawo kakati bwe tubanga otunuulidde report eyo bo be bagambye nga beesigama ku advice ya President Museveni n'ekintu Dr. Abedi kye yaleeta nti process z'okuaccreditinga n'okudevelopinga expertise okusobozesa ministry ya agriculture enebafu kigenda kukubatwalira ebbanga n'olwekyo tusobola okuddira ministry ya agriculture ne developinga capacity zino era weebeera nga yeetengeredde bulungi olwo tusobola okukola etteeka eriwera to abolish UCDA. Ya President Museveni kye yagamba nedda etteeka likolebwe naye litandike mu myaka 3 ekyo nno kyakwatibwa bukolokolo bali aba committee ne bakireeta mu reporter yaabwe era ekimu ku ebyo bitwalowooza nti byetaaga okuwaira amended akawaayirako ne kabeera deleted olw'ensonga zino nabagambye nti nno okuweera UCDA kiri mu kawaayiro ak'okusatu abakulu bano baali bambuzaabuza ne bantwala mu kakuna naye ng'omaze okukawera wano mu kawaayiro ak'okusatu kakati eno mu section eyokuna oba tokyalina nakyo functions za UCDA oba tokyalina gyozitwala technically mu mateeka kiba kitegeeza nti ekibanyi kyagudde n'amaki n'amenvu kati n'olwekyo eno section eyokuna nebeera nga nayo
eri consequential. Ensonga eno nkulu jeno Museveni yali akafulumya kati kiwandiika ekirala. Eyokusatu ekyokuna tuseka n'agamba greetings once again naye obudde butuweddeko mujja kiwulira mu mawulire gaffe naye waliwo kankutteko eno wasemba agambye besides there is another question. Do people know why Robusta coffee is called Kiboko? Is it because the colonial government used Kiboko to make the people grow coffee? The NRM, through political mobilization by OWC, has expanded the growing of coffee and also other crops, as already pointed out in my earlier pieces of writing. In the Kiswazi area, I have not seen UCDA or DDA. DDA, Dairy Development Authority and Oza. With crops, I'm always with Kakwenzile, Balemezi, Narwanga, etc. With cattle, I am sometimes with Kadu and other valves. I have never seen. I have read the pieces of Dr. Siruma. It is good that he's reminding us of how Coffee Marketing Board was about to kill the coffee industry by misdirecting crop finance to corruption instead of paying farmers. Dr. Siruma, former finance minister. Naye obudde bugenze kiwandiko mujja kira ku mikutu gya n'ekyatanyonnyola omukulu kyatanyonnyola akayanira katale ye yaba akatwala bagambe muso bulungi kwa akade banange ulinda katono twogere ku by'omupiira sibo Bodu yagenda okuwangula siraba lwaki okunga Dr. Bayiga siraba lwaki okunga siraba lwaki okunga Bodu yagenda okuwangula Bodu yagenda okuwangula Bodu yagenda okuwangula ne wona Bodu nese kukuba yenna tutwale ekiko amina sibula honorable I had one point to make. Emirimu ya UCDA kuteekawo